katuulire ekigambo kimwe kya dokita ayagala okwogera mukulu ye ate tebatolegesa naagidako ayinza okugamba amumwerumu kati kale okwanu omusajja suusa wagona alogwadde okwata ebyuma bye bakozesa asameka ani kati omukwano gwa mukyala tumuwalula abasawo tusonyiwe ekibakaki swahili abiyita ki akoga bigenzi asereka ebifaananyi entwaganye karisma eyo kale mwena omusirikale kati ekigambo namweyita maipriti ate nakimanyi n'ensimu yange namusevingamu ekibi ate nga sakisevingamu lwa bulimba wabula nasevinga ekyo kyemuwulira omutima gwange mazima n'okukifaananyi ky'omugongo nomanyi biswasyo byokoze mu Uganda ezigeza omukyala gwe mulaba she's my best friend, she's my personal person. I love the fact that you're mine and I'm yours forever. I fell in love with you, not because of the way you look, but because of who you are. Kwagala nnyo ate ndikwagala olubeerera lwonna inshallah. Nsaba Omukama Katonda Allah subhanahu wa ta'ala atukulembere obufumu bwaffe era I pray that all the doors we open will reach to, may we open all the doors together. Inshallah. I love you and forever I will do. I give this award to you. Awandi omutima gwange ate kusaba okukuuma ebirungi twagala nnyo alhamdulillahi rabbil alamin. I want you to know one thing, that I will do anything to prove my love with you. I love you, I love you. Kimanyi olina ekirego ky'amaanyi kisobola nti waliwo akunsingira nze nakuyimba nansaba budde nga alinakulwadde bingi naye nsaba kuyena anaalekera kuba kirungi kuba kiri okunywa akayimba.
ate banyinaffe nabo baleeta essappe lyabwe eribewaddeja.
kiseera kino owalamuliro katono Obuganda twagala okwaniriza His Excellency the Ambassador of Namibia mukama waffe Omulangira Ndawula atuuse biyiseemu omunsi gayibika ne maama omuzaana Ndawula mubiina ali atuuse kale kyemukyo kyakiriwa nnyo obinaava buvikunywerepa nalatinekasinga nabiiro nandirangerengalo kale awalanagabekya nambiri yasooka oba nakawooya kale nabali basooka وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. I want to first observe the presence of Mama America. Mama America. Now again, now it's Mama America. Koroba Hamza. Rema. Timweze. Kolonyo. ekyo kikubira engali z'amaanyi nalo era ng'omugezi wagambye tetukwagala mullo si enlo ey'amateeka naye mullo ey'omukwano Rema bingi like no one can describe your beauty you again Hamza congratulations we knew this day would come we knew because tulibakkiriza we knew this day would definitely come naye olunaku lwaleero galukulembeza Rema katulemeza netuwa natupewa ekirimu twabadde netuwa ekisaba Allah ekyokululu ekkumu libadde lisuse Allah n'atwekerera kyokulu era kikubira engali z'amaanyi Rema tujja kwagala promise ate ffe tula action twagala netwagala era Hamza ewaffe obage kakasa omukazi omulungi bamuwasa webasi omukazi omulungi gagwe bamuwasa webasi Rema ebigambo bingi naye kaveeko mwayisi nabo baleeko kyebayongerako twakuuna n'obamwasirooles I sagabugusomesa shall always love you because I love sister. Eka tulina professions nyingi wali abasawo waliyo ba engineer ba doctor travel agents waliyo different professions but we are happy mami afune artist you're welcome to our family we love you assalamu alaikum warahmatullahi mwongereko batono mukiikirira Wow, Rema, you look luscious. Your true definition of beauty. Your Hamza's one and only gem. One and only gem. Mulungi Rema. Ngofaananyi masombiri. bira Ngofaananyi masombira. Azaala kiwajjanja waffe. Omasamasa nga kireke omasamasa nga omusana obunyapatama onyesa kunyere atimaliyako obuwere kufaanira okudda mugambe nabefukuza bamubiri oliwo ekimuli kya rosa
eky'omuddumu waliwo ekintu kyalooza ky'omuddumu ofaanana bulungi Hamza akutumidde okubeereza obulamu bwo muli wano webale kulwana lutalo kuva mu Ssemundi webale kulwana lutalo mukwano gwe tekusangika olina Rose ng'eyomumaggwa anti tosobola mwoyo buli mukyala mulungi twagala nnyo era tuli basanyufu mu famire tuli tutubaseka mu muganda waffe Mukama akulembere obufumu wenetukuleho omwalo omulala nsaba kisabiddwa omuwala Farida sokerera ku ggwe okibuulidde kati tusabye mubire ku Uganda nsabira lukuweekyo Abugenze nnyo naye alokoma school fees azoleseza. Abugenye Bulaayi. Okay, I'm sorry, but I use English because like I say, Uganda mubamu ekyalo kikudde Wana akapande ebyali n'oluganda bafungulwa kwira ebyakodayi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum wabarakatuh. Omuntu wange Rema, omuntu waffe, kati esimu twamuyira obutye. Twebaza abatuusiza ku lunaku luno. Tulindiridde nnyo ddala era tuli happy tuwapeenize bulungi. Rema, tukusuubiza okwagala twebadde twagala kasamambiro. Twenda okwagala okwewunya ensi. Abengere tuyiwe bwengalo. Abagira ffeneko okomaawo kasoyogedde ekyokwagala ekyokuweyimbira. Era n'agamba kasukali keeko brother wange Hamza toyogera keeko kenyini keeko ebirabo namugaokukolugusiro ateeka abatugagala bonna tekitukirizibwa okugamba tukiregala nebituzobunaebisana nebaza njagala omala okwebuli ebyo esimaani mugambye kutaba essebo twaba tugenda kuteekateeka paaka enkadde sejintonagerankuagansa ebiga ebyo twaba tutewa batekerewepya ekibuga kituuka buli kiseera ewali nga akataletale alitwalibwawo ebizimbe ebingi ennyo katuweere okukagereko muhamu shopping mall ali ashopingo